Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Lyo eggwanga lya Kenya lyazukukidde mu nyiiko olunaku olwaleero oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'omukulu amanyiddwa nga Raila Odinga ng'onaabadde leader of opposition okuviira ddala mu mwaka gwa 2013 afiiridde mu ggwanga lya India gye yabadde yagenze oba gye yali yagenda okufuna obujjanjabi wabula nga omwezi guno gwonna bukyanga gutandika bannakenya bazze nga bamubika ate nga bwe bamubikulula bwe bamubika bwe babisazaamu okutuusa olunaku olwaleero amawulire ga confirminze nti ono afudde era nga kigambibwa nti afudde cardiac arrest afidde ku myaka 80 egy'obukulu weewaawo ye president w'eggwanga lya Kenya aliko William Ruto agenze maaso kubanga ate ategeeza nti bajja kubeera n'ennaku 7 ez'okukungubagira omugenzi bannakenya ab'enjawulo bagenze maaso kubanga ate bazirika olw'amawulire ag'okufa kw'omukulu ono so nga ate ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde wamu nabo mu kukungubaga era nga awandiise ku mukutu gwe n'agamba nti we've received the news of the passing of Honorable Raila Odinga with great sadness. He stood tall for freedom, liberty and dignity. In him, we've lost a great statesman, an African giant who did his best for humanity amidst great adversity. Deepest condolences to the great people of Kenya and all pro-democracy forces around the world. May his soul rest in peace. Kigambibwa nti ono agenda kugalamizibwa okuliraana n'ebijja bya maama we era nga bw'atyo bwe yali yalaama wabula nga maama we yafa mu mwaka gwa 1984 era nga we yafiira omukulu ono yali mu kkomera. May his soul rest in peace. Kupijja kwoli omulungi atumbudde kekadde mbere nga tenkutusaako ebyenjawulo webale gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Omwana ow'obulenzi ono kigambibwa nti agudde eddalu okusinziira ku bantu abagenze maaso kubanga ate boogerako naye era nga ategerekeseko amannya g'amatunda Shafik nga muyizi ku Comprehensive High School Kiteetika bwe batyo we basinzidde okubanga ate bakowoola yenna ayinza okubanga ate amanyi ebimukwatako ategeze ate bikikwatako. Asomera Kiteetika comprehensive osomera wa wanywedde ku njaga lindako wanywedde ku njaga okwata kukozesa ku gundi ategeera yavuddeko naye ategeera Second of all, I need a fucking dollar. A fucking kaba. You need a fucking kaba. I need a fucking kaba. Uncut. Baba bad man.
TikTok Amadubala olunaku olwalero bw'atyo ateereddwa okuva mu kkomera oluvannyuma lw'ekibonerezo kya mwaka mulambirira ng'ali mu nkomyo. Ono olubadde okutuuka asookeddewo omukramanyiddwa nga King Saha n'amwebaza okumubeererawo mu mbeera eno ey'ekkomera. Bw'atyo abadde musanyufu bya nsusso era nga tulabyeko omukyala amanyiddwa nga Queen J ey'omu kwabo abagenze ate okuba nga bamwaniriza okuva mu kkomera. Ekibadde kikutte obudde nze mpa obudde ekibadde kikutte obudde Madubala bamutadde olumutadde bwe bati atuukidde wa Kingi nenkwebaza okubanga Madubala wange oba mundeetedde yeye bannaaye bakuba erinnya erimu balijjamu life is better than Yaman. Tuline Madubala tegera Madubala amaze ala namusasira era aliwe ebiseera nga bankutte mwaliwa ebiseera Kingi yaliwo mu budde obwo Allah wa amaanyi mwana naye tubategeeza nti ate bitandika butandisi Yaman. Bitandika ki butandisi teri kukola ki kuzikiza manya kati kulya kubitafu kuuta ku supu namazi kunywa ku mazi bulamu ku otegedde teri agambayo kyakabinnyo mwana kyakabidala. Ate nga ye traffic officer akedde kwezooba n'omukozi wa taxi oluvannyuma lw'obutatuukiriza bisaanyizo wabula nga ye omukozi w'omu taxi yeekwasa kimu kyokka nti engeri officer gy'amukuttemu tekkirizibwa mu mateeka. Otugabulago mulo otuze ongude mu bulago naye boyi mbakubanga mbadde njaga kutema mbadde nga kutemerawo mulo teri teka likiriza mwana kujja kutuga suspect ozo ntugongwa mu bulago baba twebakwata omuntu omusabaze tali mwada akwata video oza si mukwano gwange cyano nze kagambe nze ne kadi enzirizo kuba newenga kutemera mbayo mulo zene mutane musirera jimo jakunzijayo ngate stadium ya deso jimo jakunzijayo ze bino bankwata mwana Richard Gachida ndaba wankutono byale mwana abatumye wuli lwaki bankwata ng'omudongo bankwata mwana ng'omudandala bano baniga mwana nkugambye ekyango nyimiriza nkuzemu kyango nyimiriza nkuzemu kyango nyimiriza ombuziza nekugamu ki wambuziza mwana muzemu kyono kyali muzemu ki tombuziza amanya gange nenga kudamu kati lwaki boyo badongwa mu bulago nengo soziwanikamu ze mwana boyi nze sagala mwana byabuzi kyako tano nze abaana babiri benina mu nsimu ze yasoba labirira nze nafadda ngende luzira nenebaka mulo nze nkubulira lo Richard nze mwana nze boyi nekyawa dda tano kagambe kino nze nevaako dda amanja wuli wali lwaki twogera naye ekitume kigwa ne baba mubanja ayogere naye amanja wuli wali tomanya ezo dokaseda zino banga nawe zivaye asasulage wuli wali amanja lwaki twogera naye ekitume mwogere wuli wali amanja njagala njogere naye kigwe kikye mwagala kubagana Yano kwe batu chimakonda ne military memuli gasi ba ne Amatega FC kandi kila bulindo chitukutwe paka site kawepe genda paka eri mu chikoni eri ogendo buze eri mu kisemiti site mbuza mwana nze ndi mukaka munga tononyeza tano ndi mukaka munga tononyeza kuli abatumye wuli wali lwakikayogera na boyi ne banja osa manja chiyampola chi osi yampola chi osi yasosewa osawo
Tano nze toyina kyongamba mwana. Mbalina naye ate boy kazeyi wali. Ate ali influencer so mbalabirira. Bikiri ongamba. Chade mwana saga bino bya kuteeka matala mwana. Kuna busete bumeka obunkwasa we mwana busete bumeka bu. Ono dogo mana anzijonkera nnyo ono. Ono anzijonkera nnyo nemanya wakajja kuno ku kyalo nze nkubulidde lo. Anzijonkera kyalo kwa wakajja kuno ku kyalo. Mana bamanja busene bankutengo mudangala mungi. Musande mwati muganda wa sende mwati wewe wala kati mumanere sende meka kuli wali eri bagamba ngije njogenda naye bali wano bakutengo mudangala ensonga naye zaba abatate matala abye songa basala bazewola abantu bewola leta manja manja bakibanda bisabwe kemgeni tete mugenda kukola kubanga nze inozisa era bino binakola abana bya kirongo nawe ayina okwogera n'omukyala. Songa ate y'omubaka wa Makindye West munnakibiina ki National Platform Alan Sewanyana olunaku olwaleero yeetabye mu kitambiro kya mmisa ku St Peter's Church Ensambya era nga wano wasinzidde okulangirira enteekateeka ze ez'okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Makindye West ku bwannamunigina. Kinajjukira nti Sewanyana yammibwa kaadi ekibiina kya NUP bw'etyo neeweebwa omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika. Mubamu kubesimbyewo akatonotono abaagala ekifo ekyo. Mubamu kubaagala ekifo ekyo basebo ne bannyabo. Mwemuli omu nali kansala naye we nalinyira ku mmeeza ye yasigalayo munda mu KCCA n'awanika omukono nti Makindye temumbulira bibozibozi byammwe nze njagala ssente omubaka Lord Mayor agende. Oyo mukubo owokubiri yali buloka w'ettaka mu kibuga Kampala ebiseera ebyo era yateekako omukono bulungi abasuubuzi abali mu Usaafi ne babatunda mu ttaka lyabwe ne bagobaganya. So nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Musiri David bw'atyo alangiridde nga bw'agenda okwesimbawo ku bwannamunigina ku kifo kya Makindye West oluvannyuma lw'okubanga ammibwa kaadi ya NUP. Gali mu nkubo nti omukyala Flavia Namulindwa yaweebwa kaadi oba yamala n'aweebwa kaadi eyeggomba wabula ate gye byaggweredde oluvannyuma lw'olukalala okubanga ate lufulumizibwa emikutu gy'ekibiina kya National Platform twagenza okwekenenya ng'omukyala Flavia Namulindwa teyafunye kaadi oba teyaweereddwa kaadi era nga kaadi y'ekibiina kino yasigadde eri oyo eyali yagifunira ddala mu kusooka. Ate nga ye President w'ekibiina KDF omukulu Mathias Mpuuga Nsamba agenze mu maaso okubanga ate ategeeza bannansi nti obutasimbawo omuntu yenna ku ntebe y'obwa President okuva mu kibiina kye tekitegeeza nti talina obusobozi abulina ate nga ne credentials azirina bulungi nnyo nnyini ddala ebitabo bye byawera naye agamba nti ate ekyo tekibeeyunuza nti tali yesimbawo wadde teyesimbyewo mu 2026 mumusuubire mu kalulu akalijja mu maaso awo. Tugenda kusimbawo President kisobola kuba sirina biwandiike ebyange si byakunoonya kambagambye wano mu katale Katonda agenda kumpa obulamu era yabumpadda nja kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu budde bwange nga butuuse era njakuvuganyako naye okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga si kinyumu nti waliwo okwesimbawo omukolo okubeera mukolo nange simbewo ne kukyalabakyala ndowooza kubanga waliwo okwesimbawo nsonga nnene nnyo gye tulina okwebuulirako nti tuli ku lutabaalo ani aba atukulemberamu kyokola omuntu yenna gwe nnyinako obuzibu ku nsonga ya President yeyokka atiikinga ku baasi gwe nnyinako ekizibu era manyiraze mukyala nabada tujja kwogera mukwano gwange tugende nga tutambula ffenna mpola ekirungi kya byonna enkolagana yange n'abantu bano tewali akyoboola munne tutuwuliziganya nomanya nti nabadda mukyala wa baasi ne mukyala wa bunaanyizibwa ne mutambula emujja omukwanukagana ng'omugjeyo mu baasi ng'ali muti wansi sedduga atudde
Ate ngayo Mukramanyiddwa nga Norbert Mawwa avuddeyo n'ategeeza nga ba foot soldiers bwe bategeerera pulezidenti waabwe omukulu Kyagulanyi Ssentamu era n'ategeeza nti ono tasobola kubaako kye yeesalirawo oba kye yeekolerawo mu kibiina okuggyako okutambulira ku biragiro by'aba foot soldiers era bw'atyo n'awunzika nga yeebuuza ddala mukulembeze kika kyono. Weewaawo bo abavubi beemulugunyizza ku kasolo ke bayita engonge omuzungu kayita ota nga kano kasusse okubaliira ebyennyanja naye ng'okusingira ddala kalyamu maaso ate nga kali ebyo bye bamaze okuvuba. Badde nva kinoonyaamu naye baaba ngonge mwana kye zinkoledde mu maali kwekyolina omumaali eddira engonge muntu bulina omuludo boye samaki ne bwate bagenda giri akagijjamu amaaso irabe zonna zimu na zimu eziina n'ezisinga boyi gonna kagajjeemu okitegeera kubanga kantu naye kakuta boyi kasigala nga kagakyambuwamu boyi amaaso kadde tekagenda girya kajonoonye nabwe oli waga nti olina omutima ng'ogw'enngombe abakoledde ddala bubi kuba yo yonoona bwonoonyi naye bategenda kulya kati zibadde zikusa ezigajjamu boyi boyi anti ndigabba bw'osanga boyi bw'omanya nti Ye yaliko omwogezi w'ekitongole kya Uganda Police Force ekyabambega Mukramanyiddwa nga Charles Twine avuddeyo n'ategeeza nti waliwo banniga abategeka olukwe nga bamwefuulidde era bwe batyo ne bamutegeeza nti agende ewaka alime naye abategeezezza nti ajja kusobola era ajja kuwangula teyejjusa alina 2 masters alina 5 postgrade alina ne diploma 2 agamba nti enkwe zammwe zaali nfu nnyo mwayagala dde mabega wabula teyejjusa agenda kumalako agenda kusomesa abaana agenda kuwangula ate era ajja kubaawo mu bulimi buno bwalimu. Tegede? Jangan teruskan. Teresa o encomiado. Aonga bwenkulaze. Ab'ekibiina kya National Resistance Movement olunaku olwaleero bakakalabiriza Koboko ng'eyo gye bakuŋŋaanidde okuba nga tebaliisa abantu enjiri okuba nga babongera akalulu mu mwaka gwa 2026 so nga ate ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina boolekedde Namisindwa ogattako Manafa bwe batyo ne baba nga ate bakubireyo olukuŋŋaana lwabwe. Kakati ebiseera ebisinga poliisi ebadde esiba amakubo agali main nga teyagala tuyite ku main road
bagenze okulaba ate bwe tuyita mu byalo kiba kyakabi nnyo okuba tutuuka ku bantu ababulijjo abanaku abanyigirizibwa ne tulaba n'embeera y'amakubo kati ate bwe tutuuse eno bagaddewo amakubo ag'ettaka agayita mu bantu abaavu ne mu mbeera zaabwe naye ate era abantu bagambe nedda Bobi twagala oyite eno olabe embeera gye tuyitamu so ekyo kyongera obalaga abantu nti muyina amaanyi okutuuka yonna gye mwagala okutuuka bwe muba temumenye mateeka nga temukozeseza ffujjo naye bwe musitandinga faamu ne mugamba kino kye twagala ne mugamba tugenda kuyita wano lazima mujja kuyitawo kino kitulage nti tulina obusobozi obukyusa embeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala abawala abali eno olaba wa polisi mukube ekiboozi muwe n'akanamba k'essimu kubanga abo bakyali baffe mwabavubuka olaba yaka polisi nga si kafumbo kawe ennamba y'essimu kubanga abo bakyali baffe President Kaseku Bozaku Anthony Wameri eyali akulira legal team ya National Unity Platform azze kumuwa respect abuziza ku mama Jupiter Council Wameri bafanaganya ddala bamufulidde nti waliwo n'amukwatako emabega naye abaana bano bakisosezza okubalaga bannayuganda njagala mukeetegereze olaba t-shirt zino ziri ku market t-shirt zeni yale mutosola gisanga bagitunda ssente tusobola naye kino njagala obalaga ye fulaga ya Uganda ogiraba njagala obalaga fulaga zino fulaga ya Uganda kati weeri kati eri ku market kitegedde luli tosobola kusanga muntu akutte fulaga ya Uganda mbw agitunda naye kati eri ku market lwaki agulanye olaba fulaga ya Uganda eri ku market bannayuganda bagula fulaga uno aguze fulaga ze olw'ensonga kyagulanye yazitadde ku market naye ngaddiro walolabye eggwanga lya Museveni nga litadde fulaga za Uganda ku market eno egulwa ssente wamma ogitunda mmeka soko babuulire ozitunda mmeka fulaga buno obutini kati kasooka enkulenga gye tuba tubugulamu wali nga pulezidenti anaabwogera buno obutini tuba tutugula eddazini nusu kakaaga nga bulimu fulaga 12 nga butunda 10 kasa president yagaa nti fulaga ne babulinyisa ababutunde babusuubuza gumu 2 kati otyo kati tukatunda 13 2 ene nene ng'omukulembeze tannakyogerako twe tuzigula nusu kasanvu buli emu ku ssaawa eno buli emu bagisuubuza gumu kitundu ebitunda 2 kitundu oba 3 okiraba kwegamba omukulembeze alina kasayogera ku fulaga nezifuuka ekirala kati buli munnayuganda yonna aginoonya okusingako luli vakwekyo kalina mu kikubo otuukayo nga teziriyo kati kalo kimanyi nti Uganda fulaga tebadde ya value
Lulite bande yavali. Kati yavaliyo. Era tetumenya campaign ezinaggwera bazina bazikyali. Bannayuganda, flag ya Uganda kati eri ku value market nene. Olw'ensonga omukulembeze Robert Kyagulanyi yagigattako omuwendo oyo ye Kyagulanyi yagigattako amasannyalaze tubadde tukitwala nga kikulu kati kikulu nnyo uno omwana akubuulidde kakati oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert masannyalaze okitegeera oyo ye Kyagulanyi wangi masannyalaze fezi ezo wogakwatiramu booti oli mulambwe era tuziika tazanyirwako okitegedde mwena abali ku Shy Media ensonga eyo ngera bulabya basobodde okuba nga te bayitirako wali eri waziikibwa omugenzi Anthony Wamere yali looya w'ekibiina kya National Unity Platform so nga ate bo bannamasaka tebatawanye yadde okulinnya ku Patel awabadde wategekeddwa olukuŋŋaana lwa campaign eza Elton Joseph Mabirizi eyeesimbyewo ku kifo ky'obwa president wa Uganda tebalinnya eyo ngera bolengera omubbi ye Mutakuzzi mabega mu ddakiika 2 zokka by'okoleredde ebbanka ettene bw'atyo n'abisaanyaawo mu butikitiki wuno omwami alaajanye oluvannyuma lw'okutuuka ewaka ng'ababbi baakubyedde ebituli mu nju ye bwe batyo ne bamaanyuka n'ebintu bye eby'omugaso ddala kwabadde akakalabiriza n'emirimu gye mwana sawa ziri 6 n'eddakiika 22 sawa zentuukidde waka mwana ngenza okutuuka nga bafala bammenye mwana ebintu byange byonna babitutte mwana ebintu byange bye mbadde nkolerako laptops zange 3 studio monitor 2 ne midi controller byonna babitutte mwana ngawe mulaba byonna ona bafala bammenye mwana nginatandikira baganda bange mwana labayo bifala kye bikoze mwana bimmenye mwana bitutte laptop zange 3 laptop 3 mwana laptop 3 bitu byange n'engoye zange zonna bisosoddemu ne bitwala engoye ziri fiti ne bireka wagaga goye mwana tunabizitutte mwana laba bikoze ne mwana bifala bimmenye mwana bisaawo bwe bitutte ebintu byange mwana ngiratandikira wa mwana baganda bange ngiratandikira wa mwana nalabe video eno yonna laptop jolabako yonna laptop bitute laptop 2 ez'ekika kya HP ne MacBook emu ne charger zaako zonna extension byonna mwana balungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okwawukanako n'abalala abawummuzibwa ye omukyala amanyiddwa nga Mamide yeewummuza era nga bw'ati abategeezezza nti si wakuddamu kulabikako mu Kampala Cream era abagambye sizoni eddako tajja kugibeeramu olw'ensonga ezimu eziteebereka naye nga amangu ddala nga maze okuba nga ate awandika ebintu ebyo alabiddwako nga asiringa ddiiru ate endala nga kigambibwa nti ono akubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu oluvannyuma lw'okuba nga ate agenda kubeera mu show 2 oba za mirundi 2 era nga bw'atyo abadde awerekeddwako omwami we. Kampala Cream ffenna tumumanyi bulungi abasinga obungi era nga mubaddemu omukyala Mamudi mwennyini era abasinga obungi babadde bamanyi nti yali emabega w'ekintu ekyo oba ye boosi ddala ow'enkomeredde nga bakakasa nti oba oli awo tayinza kuvaamu ayinza okuba yagadde kutekinga just break alekeko abalala bakole ki bakole ate nga twalabamu omukyala Zahara Toto twalabako Prima Kadash Umra Mulungi like
Monica, Baby Gloria, abanji bayitira mukawo ne tubanga tetubalabamu ne bagenda. So bwe bityo bitambudde bwatyo ate alandinze ku diru endala. Ye mwana muwala Pretty Nicole ng'asinziira ku TV gy'aweererezako eya Baba TV agenze maaso kubanga ategeeza nti music industry y'eggwanga ti Uganda yagwa olw'ensonga nti abayimbi tebakyalina kiddako kibalina tekibasussa wano mu ggwanga ti Uganda tekibatwala ku international level nti babuukira nnyo trend eziriko ne bayimba ebintu ebiggwako mu ddakiika 2 mu maaso awo ne baba nga tebakyalina kiddako era ng'ono agenze maaso kubanga ayogera ku bayimbi nga Alien Skin n'ayogera ku bayimbi nga Virota n'ayogera ku muyimbi amanyiddwa nga Cinderella Baby the King of Soft nti bonna bye bayimba tebalina kiddako. So nga teribadde ssanyu jjerere omusumba Aloysius Bujingo ng'akyaddeko ku ssomero okubanga atwalira abaana ebirabo bya success wabula ng'abaana bano okusinziira ku kyempulidde nti baana ba mugenzi Richard bw'atyo atuukiriza oba ali mu kutuukiriza omulimu gwe nga bwe yeeyama emugamba Richard sijja kuswaza abaana abakyalidde bambi asobole okuba nga abaagaliza ki success. Jjukira nti ebibuuzo byo byakonkonyedda era nga senior eyokuna bajjeko dda akawuwo bwe tulinda abesiniya ey'omukaaga n'aba primary 7. Uno mukyala ayongedde okubanga avumaganya erinnya eri abakadama oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeekubira omulanga ng'agamba nti omulenzi oba omwami oyo gwatimbyawo yamubbye emiliyoni ze 15 oluvannyuma lw'okumusindikira ng'omusimbi gw'omuyitirivu gw'abadde akola ku ddungu wabula yagenze okutuuka wano ng'omwami amasimu yagaggyeko dda tegakyayitamu ekimuviiriddeko okubanga akuba omulanga so nga mu byonna byentegedde nti omukyala ono maama era nga naye abaana be bennyina batandika dda okuba ebyeyo nti omu ali Dubai so nga ate omulala ali Saudi Arabia. Genze Maria banange nsaba buyambi bwammwe kyekindeesa wano ku live ewa amasanyu banange nsaba buyambi bwammwe nina gayi bwe mbadde mpeereza sente zange abadde boyfriend wange tumaze omwaka mulamba mbadde muweereza sente zange ziringa miliyoni 15 nakomyewo ggulo bantisse nabutisi era bwe nakomyewo Moses pick up ye yampikinze ku kisaawe namugamba Moses nfunirawe ngenda okusula ngagaya amasimu tagakwata Moses nafunirawe ngenda okusula afuna omukisa mukubira amasimu tagakwata abami mbegayiridde mu ntaase mbegayiridde kyekindeese w'amasanyu mbegayiridde saba buyambi bwamwe mbegayiridde saba mu ntaase amanyage ya Selector Shabani mbegayiridde mu ntaase buli omu amumanyi mumumanyi kubabe ali ku buli wamu buli social media yonna akubye ennyimba nyingi akoleta abayimbi ennyimba nyingi bamuyita Selector Shabani banaye mbegayiridde mu ntaase sirina kyakukola mbegayiridde saba buyambi bwabwe buli omu ajambe nga bwasobola buli omu ajambe kyasobola kyekindeese w'amasanyu sirina wadde sirikiyo ekikubi mbegayiridde mu ntaase. Omuyimbi Carol Ntongo yalabiseeko ng'avudde mu mbeera oluvannyuma lwa faano okubanga amukubamu akayiko ki ku Bambam. Abangi bagenze maaso okubanga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno nga bagamba nti yeepanka bamukonyeko katono naye alinga ayagala okulwana so nga abalala bagenda nti abakuba Winnie omugere guba gwavuddeyo dda. Abamu ne bagamba nti ne baserebu bambi nabo bantu temubajja ntondo bw'oba omukoonako mpola so si kukola ki si kumuwaatira ddala luyi ate nga ye omuyimbi Chozani Beke ali eri Love Mutta omwami buli lukya ayongera kumupiika Love naye nga bangi bakanya kimu kumubuuza lwaki yakyusa erinnya basembayo okulaba nga yani ye Mrs. Sekajja lwaki amangu ago yakola ki yalikyusa. Chozani Beke yabagamba erinnya ajja kulizaako ng'emikolo emitongole gikoze ekigiwedde naye kati keri proposal kagira erinnya alizaayo. Munange nalwala ennaku zino mwami wange andeeseko ku Macheda Farms wetugenda osula kati abantu bebagati bane laavu entabuseeko mirembe gimumazeeko emirembe banyiiga like you people omwami waffe yoyoyoyo wakuba dadi
Ya kigeze. Kyokanze nkogga. Zikoze. Baby, thank you for this. Macheda Farms. Here we are. Just for a night for me to get better. Okay. What is okay? You're going to go to the mood. I hope you're not warming up for me. Yeah? Please don't warm for me. I'm sick. Don't run. Murife go do camera. Daddy. You can't be that happy, uncle. It's all the happiness for me. Muzikirize mbatwaleko mu class y'omukromanyidwanga Mr. Jingo Paul ngomanyinga Barnabas ate oluvannyuma tweyongereyo. Manya nedobozi simula wabula Paul Jingo wano batongole nkomyewo olwaleero njagala kwogera ku A Drowning Man. Mu Lunyanyimbe omuzungu agamba nti a drowning man touches every straw. A drowning man touches every straw. Nti buli omusajja bw'ababbira oba omukazi oba omwana omuntu ngabbira yekwata ku buli kintu kyalaba ne bwe kaba kasubi akekwatako ne bwe kaba kaveera akekwatako ne bwe kiba kidomola akekwatako alowooza nti kyekigenda okumuzzaayo waggulu. Kitegeeza ki nti omuntu ng'ali mu bizibu bingi atandika okuyiiyiriza kiki ekigenda okumuzza ku mulembe oba kikola oba tekikola oba kimulekera ekitiibwa oba tekimulekera. Lwaki njogera bino? Waliwo omusajja mukulu abadde eyo sayidi z'ebusoga ng'akuba kampeyini n'agamba mbu Bobi Wine bwe yali ewaffe Mubende n'alyoka agamba abantu mbu simanyi bw'anaalinnya ku bukulembeze bw'eggwanga kyagenda okusookerako kukwata Museveni amuggyeko omutwe. Bobi Wine ng'ayinza okwogera ekyo nti kwegamba agambe bannayuganda abalage nti bannayuganda bakube nnyo engalo nti tufunye omutemu asinga Obote, tufunye omutemu asinga Amini, mbu basanyuge. You think he's stupid? Mulowooza musiru ayinza okukola statement ng'eyo era bamuŋŋooleddewo ne bamugamba holimba. Nezijukira n'omusajja omulala era gwe baŋŋoola ndooza ne bamukuba n'obucupa ndooza kata Larry komaawo. Kyenvudde ngamba nti a drowning man touches every straw. Omuntu bw'ajjula ebizibu ng'alaba takyalina lugendo atandika okuyiiya ono mulemesezza ntya ono asigadde atya wansi lwaki ampitako kamukonjere kamuwaayirize kanjiye ebitaliiyo kamukyayise kankole biki bya bwereere. Nabagambye touch not the anointed of God. Tokwata kwoyo Katonda gwayiyeeko mafuta. Katonda bwe yali aleeta Dawudi mu Bayibuli erina okusooka okukyayisa Sawulo yali musajja w'amaanyi. Bagamba mbu lwali lwenzi nga lulungi lugogofu lulina akanyama lulina 6 packs mbu nga lumyufu lwaboobera nga lunyuma okulabako. Okitegeera era Katonda n'alukozesa ebintu bingi naye bwe lwatandika okuva ku Katonda ng'asitula Dawudi amugja mu nte mu busa bw'embuzi mu busa bw'ente mu busa bw'endiga eri emmanju eri awatagenda bantu. Yasooka kukyayisa Sawulo n'alyoka aleeta Dawudi n'amuteekako kubanga ekyo kyekyali ekiseera kya Dawudi Katonda nga yakiteekateeka. N'olwekyo olwaleero gwe bwoddawo n'otandika okwogerera Kyagulanyi n'omwogerera ebikyamu tolina kyogenda kukyusaako. Ne bw'onoobagamba nti tumusanze akutta akaana ka mwezi ka lunaku lumu ng'akalwepinga wali teri agenda kibirivinga. Ne bw'onoogamba nti tumusanze afumise omuntu ekiso wuuyo akifumise teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba nti wuuyo kale kati asinga abanywi b'enjaga ku nsi yonna teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba tokyalina ky'osobola kwogera because ono ali mu nnaku ze, ali mu myaka gye, ali mu mwezi gye, ali mu ssaawa ze, ali mu budde bwe, buli kimu kiri ku sayidi ye. If you can't beat them, join them. Mulekera okonjera tekina kyekigenda bagasa. Ensi yaffe esobola okugenda mu maaso. Tulabe ku birungi, tulabe ku baana b'abaana baffe emirembe gibeere ku ffe. Nkomyawo munsonyiwe bennumiza. Mukama bawo omukisa. Nsigale Paul Jingo wano mbagala nnyo ku lwa Uganda n'ensi yange. Ciao. Ngenda kubanga kutuusako omukyala avuddeyo ng'akoze research ku famire y'omukulira Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni n'emirimu egyabaweebwa oba n'ebifo eby'enjawulo ebyaweebwa abantu abo abalina akakwate ku famire eno. Family members of Uganda's President Yoweri Museveni in his government. 1. Janet Museveni.
Minister of Education and a wife to the President Yoweri Kaguta Museveni. 2. Muhoozi Kainerugaba. He is the Chief of Uganda's Defense Forces and son to the President of Uganda. 3. Salim Saleh. Saleh is Presidential Advisor, former Minister and a brother to Yoweri Kaguta Museveni. 4. Bright Ramirama. Bright is a cousin to the President who serves as the Minister for Animal Industry. 5. Shedrack Nzeri is a stepbrother to President Museveni who serves as the Senior Presidential Advisor on Defense. 6. Miriam Karugaba. She serves as an administrator at the State House and is the sister-in-law to Yoweri Kaguta Museveni. 7. Sabit Muzei, the former Deputy Inspector General of Police, is a cousin to the President of Uganda. 8. James Katera is a military commander and a cousin to the First Lady Janet Kataha Museveni. 9. Faith Mirembe, Private Secretary in Education and Social Services, and is a cousin to President Museveni. 10. Sam Kutesa. Kutesa is the former Minister of Foreign Affairs and the father-in-law of Museveni's son, Muhoozi. 11. Alan Masiko is a Director of Special Forces Command's Intelligence and a husband to Sam Kutesa's daughter, the father-in-law of General Muhoozi, the first son. 12. Jim Muhwezi. Muhwezi is the Minister for National Security and a cousin of Museveni's wife, Janet Kataha Museveni. 13. Susan Muhwezi. She is Presidential Assistant of the African Growth Opportunity Act, who is a cousin of Museveni's wife. 14. John Karazare is the cousin to the President Museveni's wife and a senior presidential advisor on local government. 15. Henry Tumukunde is the former senior military officer who married a cousin of Museveni's wife. 16. Moses Byaruhanga is a senior presidential advisor and married a cousin of Museveni's wife. 17. Hope Nyakiru. Nyakiru is Undersecretary for Finance and Administration at the State House and a cousin of Museveni's wife. 18. Jolie Sabune. She is Managing Director, Cotton Development Authority and a cousin of Museveni's wife. 19. Natasha Museveni Karugire is a Presidential Assistant in charge of Household at State House and a President Museveni's daughter. 20. Odrek Rabogo. Rabogo is a Senior Presidential Advisor on Special Duties. He is Museveni's son-in-law. 21. Alice Kaboyo. She is a State Minister in the Office of the Prime Minister for the Ruwelo Triangle and Rwenzori region. 22. Joseph Ekwa. Ekwa is a Presidential Advisor on Veterinary Issues, who is a nephew to the President. 23. Richard Kabonero. Kabonero is the Head of Department of Regional Economic Cooperation, who is a cousin of Museveni's wife. 24. Jimmy Karugaba. He is the officer in charge of Accounts Department at the State House, a brother-in-law to the President of Uganda. 25. Edwin Karugiri. He is a lawyer who handles some government contracts. He is a son-in-law to the President. President Yoweri Museveni has ruled Uganda since 1986 after the Bush. Eyavuddeyo n'annyonnyola ekigo kino bulambalamba yajja okuba nga ate akusibula naye nga nkujjukiza nti gwe yeetaze okugenda emitala w'amayanja mu nsi z'Abawarabu mainly ate mukwano jangu mbere nga nkutambuza yasa nakugambye osasula visa okoze ki ogirabyeko naye gwe talina ssente tojja saagala kuntawaanya ate nga nammwe abagenda okwetaaga ogenda mu nsi za Europe tubateekerateekera akadde konna ngenda kuba nga ate nkola ki mbategeeza nti kakati mujje tulabe tukola ki bwe tukikwasa wine yaseredde nava ku stage n'agwa ozabadde buddako oba kati nkuletedde abamu ku bakulembeze ab'amaanyi